ku ssuula ey'okutaano egamba nti Omumwa Lumbe Lwakubiri. Omumwa Lumbe Lwakubiri. Dadi yalowooza nti bwatukubye tetukyaddamu kwetoolatola na bintu bye batatuwadde, naye omumwa gwa kitalo bye gummwa gubiweereza lubuto n'abifuulafuula bireme kulabika. Olw'okwagala okusanyusa abakulu, Wamumwa, Ssezinnyo ne lubuto ebintu twaddamu ne tubirya nga abakulu tebabituwadde. Lumu twabba enseenene ensiike. Ezo naawe bannazibbako. Enseenene ensiike ezaali ziterekeddwa mu kabada nga ziri mu bakuli. So nno twali tumaze okuzirya n'abakulu ne zitulema n'okutulema. Abakulu ne bazitereka. Naye ezo munnange twaziriisa magezi abakulu ne batasobola kumanya kubanga mu bakuli zaalimu nnyingi. Bwe twamala okulya okwaggwennyalwe ezaasigalamu ne tuziseeteeza bulungi n'ebibatu okubuza obunnya mwe twajje ze twalidde. Abakulu tebaafaayo kubanga tebaatulowooza kubba kintu kye twali tumaze okulya nabo ne kitulema. Emirundi gye twatoolera ebintu ne tubirya nga tebabituwadde gyali mingi. Obuleebeeta ku nnyama enkalirire twabukongolako emirundi mingi nga bwe tubulya. Sukaali twamunuuna nnyo, ensa twaziwema, ebikajjo twabibba ne ku miriraana awo w'omukazi oyo omukadde yayitibwanga bulungi Siddi oyo twabba ebikajjo by'oyo. Naye lumu omukazi oyo yajja ewaffe okulaba mami. Baali banyumya ne tuwulira ng'agamba mami nti abaana abanzibira ebikajjo simanyi gye bava bannaye, naye lwendi bakwatako engalo nyaabwe enjoka ziri mutokota nyaabula ennyanya. Mami yaddamu nti ekyo nkimanyi, abange sirina kibi kye mboogerako kubanga baana balungi tebamanyi kubba. Ebigambo bya bulungi Siddi tebyali bya kutiisa, naye mami olugero olugamba nti embwa yange tebba ng'eyise ku lwataba teyalujjukira. Kyeyava agamba munne nti ffe ebyokubba tetubimanyi. Munnange obuggo bwendifa ndojja obwandesezaayo ddala okubba mu maka gaffe omwo oba okulya bye batampadde bwali 9 bwe buti 9 kamu 2 3 9 obwo nabukubwa lwakubba binyeebwe ebisiike nga bisekule. Omanyi tebiwooma bireka bityo. Mami yagenda n'abisekula n'abisa mu sowaani n'abikkako essowaani endala n'abiwanika ku katandaalo mu ffumbiro. Bwe yamala okubiwanika n'agenda okunoonya enku mu kasagazi akaali ku lusuku lwaffe awo. Bwe yali abissa mu sowaani ffenna yatuwaako buli omu akatole. Nze mpozi ne bannange ne tusigala nga twenuguuna. Bwe yali ava mu ffumbiro n'atugamba nti njagala mwoze sowaani ezo, bwe muzimala nga mungoberera gye ŋŋenze musobole okundeetera ku nku ze nnaaba nkuŋŋaanyizza. Abawala ebyokwoza essowaani tebaabifaako, ate nange saayagala bazooze kubanga nalina enteekateeka yange gye njagala okukola. Nagera wayise ekiseera nga mami agenze, abawala ne mbaduumira nti mwe essowaani temujja kuzitukuza, muzindekere mugende muleetere ku mami enku. Baali bakyenyonyongoza nga tebaagala kugenda, ne mbagamba nti oba temugenda mami bw'anadda nga mbaloopa nti mwagaanye okugenda okumuleetera ku nku n'okwoza essowaani munaalaba tebabakubye. Bwe baawulira okukubwa ne batya ne bagenda nga bakubidde ensingo. Nensigala ne Saala awaka. Saasobola kwawula oba baategeera kye nali nteekateeka okukola oba baali batya kwetikka nku. Baali bakabulira mu bitooka awo ne nkuŋŋaanya obusasiro wansi awo mu ffumbiro ne mbuwa kano ka Saala katooka nga nkaweerako n'ebiragiro nti twala ebisasiro bino obisuule mu lusuku eri ate tobisuula awo kumpi bisuule eri ewala. Kye namulagira nako kakazi kattu kye kaakola. Nalaba effumbiro ndisigaddemu bw'omu n'ensagambiza ng'akimezezza okwenjala anti nga mmanyi nti amasiga tegoogera. Munnange mu kiseera ekyo akawoowo k'ebinyeebwa kaali kansikiriza bulala. Saalwa essowaani ne nziwanula waggulu ku katandaalo ne mmegula ku kinyeebwa n'endya ng'obuwoomi kitalo butalo. Bwe nalingiza ebweru ne ndaba nga Kasaala kajja kasunkuna nnyini
nkubuulire obubbi omubbi tatya. Kale sowaani nazizza mangu waggulu olw'okulaba kasaala so ng'omulugube gwali tegunnanzigwa ogw'ebinyeebwa. Akazi kattu we kaayingirira mu kiyungu nga nze neesaanyiza ddala. Ekyanyongera okulya ebinyeebwa bino okwagala okubimalawo ke kasaala okuŋŋamba nti njagala tegamba tekinnamya okwogera njagala kupama. Kati we kaŋŋamba konze gy'ogenda tomanyiiyo genda eri eyo gy'ogenda manju. Munnange we kafuluma nenjagala neeyongere ku binyeebwa mbw amaddu ganzigwe. Saalwange sowaani nziwanulayo ng'ebinyeebwa mbyeyongera. Ku mulundi ogwo we namogolera ekitole kye nnalya nagezaako okubumbirira waleme kulabika naye tewaasobola kubunira nga bwe waali olubereberye. Saala yagenda okudda ng'ebinyeebwa bye nalekawo nabizizza dda ku katandaalo. Esowaani nazigwako kiyiifuyiifu n'enzooza n'enzimala. Mami olwadda n'atandika okufumba. Emmere we yabuguma mami n'awanula esowaani ku katandaalo atandika okufumba enva. Ebinyeebwa yabiraba mangu nga biriiriddwako. Kyeyava mpita gye nnali n'ambuuza, Yakobo, gwe wasigadde awaka ne Saala gw'olidde ebinyeebwa bino nga ngenza okunoonya enku? Koze nti nedda mami sinze. Koye nti ate ani abiridde muno temuli mmese? Ye mmese zimanyi okubikkula enva n'okuzibikkako era gw'obiridde naye nno munnange oyagala okuyigira ddala obubbi. Munnange oyagala okuyigira ddala obubbi eryo ekkuba okutta ebigundi ggwe Yakobo, ekkuba okutta ebbi nkubuulira. N'addamu nti naye mami wano saabaddewo omu abawala baakugoberedde luvannyuma bo tebayinza kubba binyeebwa ebyo mami. Abawala bwe baawulira nga mbagamba okubba ebinyeebwa ne babanga benkubye. Sitiina yanvuma nga bw'akaaba nti Yakobo oli kibbi oyinza otya okutuwayiriza okubba ebinyeebwa ng'ate ggwe wasigadde wano wekka mpozi nga kyewavudde oyagala okusigalawo n'akaana akatayinza kukuloopa. Ye n'olulala wali totugamba okubba emigaati mu kabadaffe ne tugaana oli gubbi oli kibbi gwe Yakobo. Munnange Sitiina yali akyatontoma ebigambo ne Daddy n'atuuka ng'ava ku ggombolola gye yali akebedde okumanya eby'omusango gw'abalaalo abaali balundidde ente mu kasooli waffe. Mami olwamala okumukulisaayo n'agamba nti abaana bano boolaba beetaaga okukolako n'amaanyi kubanga baagala okuyigira ddala obubbi baswaze amaka gano. Daddy yaddamu nti ku bonna ate ani yabbye? Ko mami nti ate mumanyi ndaba bonna beegaana bwegaanyi kanfumbe emmere tumale okulya ndyoke nkutegeeze byonna nga bwe bibadde. Daddy yamuddamu nti naawe ate oli muzibu ebyo tebikyetaaga kusaagiramu. Gwe tolaba ng'abaana bajja okutwonoonekerako ddala amaka gano gaveemu bakyala kimpadde bennyini tuyinza tutya okugunjulira ensi ababbi? Ate n'abaana bennyini bwe tubaleka okufuuka abalabe b'abantu abalungi bagenda kutunyiigira nga bakuze nga bagamba nti bazadde baffe tebaakola mulimu gwabwe. Gwe mbuulira nga bwe bibadde ndaba ekyokukola eby'emmere sooka obiveeko. Munnange mami teyalwa ng'alumuviira ku ntono. Daddy bwe yamala okuwulira byonna n'atubuuza nti abange ani yabbye ebinyeebwa? Yakanda kubuuza nga buli omu ku ffe addamu nti sinze sinnaba kubba binyeebwa. Yalaba ffenna twegaana bwegaanyi n'agamba nti oba mugaanye okwogera eyabbye mwenna nja kubakuba. Sitiina bwe yawulira okukubwa n'atulika n'akaaba bw'agamba nti nze okunkubira obwerere nga sinnabba ku binyeebwa. Kale maama Katonda gy'ali. Ne Flora bw'atyo bwe yagamba. Kasaala nako ne kajoboja nti nje kinabbye ate kinaliddeko. Nje kinabbye ate kinaliddeko. Okweraliikirira tekwatukkiriza kuseka. Nze saalina kirowoozo kyonna nti Daddy ayinza okunvumbula nga nze nalidde ebinyeebwa. Nange kye nava nnyongera okwegaana nti nange sinalya ku binyeebwa. Kati Daddy bwe yalaba nga ffenna omusango tugwegaanye obusungu ne bumusuukiza ng'omwenge omusu teyalwa n'agenda mu lusuku n'atemayo akatabi k'omutuba n'akaziŋŋoonyo n'abireeta ku mulundi ogwo. Akatuba yatema kaneneko ddala. Akaziŋŋoonyo yakayuza obulere
buli omu n'amuwa akake nga bw'amulagira nti kagaaye mangu. Tusaasire okugaaya amangu emiziŋŋoonyo ng'embuzi. Yalaba bugonze n'atandika okubutujjako. Sitiina gwe yasooka okugamba nti kawandule wansi. Bwe yakakebera n'agamba nti dda wali wabbali. Bwe yava ku Sitiina n'adda ku Flora. Bwe yamala okukebera akake naye n'amugamba nti naawe dda wali wabbali. Nze gwe baasembayo okukasaba ng'alinga eyali aneeterekedde. Bwe yakatunulako nga konna alaba kabembedde ebinyeebwa, kyeyava mbuuza nti kino kiki? Konze nze kiriwa ddadi? Kiriwa? Anti olwo mwongera obusungu. Bwe yansikambula n'ampumiza ku kitooke n'aŋŋamba nti gwayigiriza banno obubbi. Obubbi we bujjawa? Mu luggya muno temuvanga babbi. Jjajjange kiri atabaala yanyaganga bunyazi mu ntabaalo ng'akutte engabo ye kiwa omutoomi n'effumu lye mpaawo magombe gazza. Kiki kye tukulyako wano? Galamira bangu wansi. Anti kawakabbe kagumya mugongo. Munnange nalaajanako nti ddadi tokubaase kyaddamu mboneredde. Naye nga takyampuliriza. Yali yakamba bikobuggo busatu n'empulira ng'obulumi bunzita. Bwe natega ebibatu okutaasa obutuuliro nabyo n'abikomaga. Bwe naweta okuwonya ebibatu n'asabula entumbwe gwe wamma n'ensoberwa n'ensigalira kuwoloma ng'embuzi gye basalako obulago. Yali yakankuba obuggo 6. Mami n'agamba nti sebo wange, sebo taata, omwana mulekeraawo ojja kumutta. Naye abakazi bannange. Yaddamu nti nze ndi magere ga nkoko. Magere ga nkoko ogamanyi? Magere ga nkoko tegatta baana baago. Bwe ndeka omwana ono n'afuuka omubbi, abalala balisobola okumutta ng'akuze. Yannyongerayo obuggo obulala 3 ku ntumbwe n'anta. Bwe yanta saasobola kuyimirira wazira naggwa bugwe bwa ntingi n'enjagala okulya ettaka olw'obulumi. Bye nakola mu mpale yange nkyabijjukira, naye sijja kuyoogera kambereke bannange. Akatubaka waayitawo ennaku nga 3 nga bamaze okunkuba. Flora nanyiiza nga tuzannya n'emukuba nannyimba nti kabbira bamutema ekyambe. Kabbira bamutema ekyambe nga kwenyuka. Kabbira teyalwa n'agenda mpawaabire ewa ddadi. Ddadi bwe yampita n'aŋŋamba nti naye toli mubbi gwe awaayiriza ne batoobo nti babbi esonga gw'obbye gwe. Munawe bwe yamala okwogera ebyo n'ampujja empibbiri olw'okukuba omwana omuto. Okuva olwo saddayo kubba mu buto. Ddadi ne mami mbeebaza nnyo olw'omulimu gwe baagezaako okunkolera. Kye nayiga nga nkuze kye kino nti omuntu bw'akugamba nti teyabbako mu buto aba akulimba. Ate omwana bw'atava mu buto ng'ayigirizibwa okuba ow'amazima era omugumiikiriza, ate omukozi bw'akula talema kuba mukumpanya oba omubbi, ng'ekkubo lyasinga okuyitamu okutuuka ku ebyo ly'okulimba. Kabbira bamutema ekyambe. Kabbira bamutema ekyambe nga kwenyuka.